nalaba ka video lumu kali kamaza amaanyi nga ononze olonchai n'ebizimba biringa ebizimba yama why obukuluma oli butya ngenda mpona just omutwe nakukoze scan tewali kizibu ky'amaanyi just kibula mu kikala bukazi kino ekyokusiga ennyindo yondo zolaba nyambadde ne kalubindi ekaze just zero akombalo entuka nga nozikola ki zijja kuba nenzambalirako eno wansi mulamu kama mulungi amina atogere ku mbeera eriwo ebaddewo olwaleero mu press conference gyebategese ne twalabye mwakoze n'akayimba mulamu akyo guli mu kayimba ako kupromotinga mirembe ate nga kikulu nnyo abantu bonna abakandidate abasinga basigale nga bakyogerako embeera ebadde ekyuse mu kondozi weeks 3 eziyise abantu abamu bakubiddwa abantu battiddwa abantu bafunye ebisago tebifaananye bulungi so nebaza aba ipod n'aba NIMD olwa initiative eno gye batandiseewo ate ne batagikwasa muntu yenna mulala bagikwasa bayimbi teri organisation y'amaanyi mu bayimbi ng'eyo era obubaka butuuse bulungi olimba abaana balukolere mu nnaku 4 basatu so kyakabinya okay twogere ku mama awards zaze mu Uganda list nefuluma abasajja kuliko John Black kuliko Bebe Cool kuliko ne Daddy Andre list eyo kiriziganya nayo nga gwe omukulembeze kiriziganya nayo because abayimbi bakoze bulungi nito jja kiziganya na buli kimu ate tojja bigana because unamugolayo ngogamba ntajja kubaawo talina kubaawo kitegeera naye at the end of the day those awards zijja every year it's just an award show ekawangula wangule ate zikomewo omulundi omulala era awangula wangule just bino bintu tulina tumalamu nnyo kitegeera yes let's celebrate one another tukyuse culture y'abannayuganda nti bwolaba abanigeria Wizkid yawangudde oba mobo oba biki they all posted, they all congratulating him. Mimbi wa bomu yasoko wangula BT. Nigeria yona yali esanyuka so culture eno inochuka mu Uganda. Sanyukire kwa abantu baffe. Kitegera. Yeah, tani basi yo. Tani we tuka celebrate. Tulaba ne list y'abakyala. Naye eya Shiba bamunominatinze. Spice bamunominatinze ne Vinka. Nate tulaba abayimbi abamu abanene nga Cindy. Basuuliddwa ensonga eyo nayo kirizigana nayo anti kati nze naye ndi muyimbi nange nno I'm not part of Mama Awards siri about kati ekyo kibuzo kikulu nnyo nga febu ziriyo nga febu ndozi ku febu njagala obeere omuganda wange obuze abategesi nti lwaki ono nono taliiko bibuzo ebintu ebisobola kuddamu naate ffenna tetusobola kukola ki bwako ati olesere epas zekakubulireko ekintu bwekiba nga kikyo kijja mu budde bwakyo ekituufu nze nantuuka awantu nga oli muyimbi mulungi teweetaaga kusooka kunyiga mapeesa n'olinya abantu n'onyiga n'okola kya make music music will always speak music ayogera kitegeera Eddie Kenzo yawangula BT bameka bali bamusose mu industry awo yatukirawo banki so kintu kiba kikyo kibana nekikola ki nekituuka video zikola video za bei nkola video zitula ku nnyimba ezo okay Waikibena olimbo lwe mwakoze tulaba temuli yes temuli bayimbi banini nawe gwe kenyini temuli ddoboozi lyo zo manyi mbadde muladde abantu tebalugobe bimbi olimba music is music abasajja bakoze olimba lwa simanya muze nikafuuka ki ngombo because kibayita endongo okitegeera n'abatamuwagira bakayimba mawo ne baseka because it's catchy okitegeera so nolimba nduwulidde lulungi era nalulirako lulungi ddala so si tekirikaani ali mu luyimba message eyogeddwa ntuufu ate yogera ku bitu bikubiriwo so kyakabi nnyo yes katwogere ku mama specifically these are the biggest African awards era ziba important nnyo eri eggwanga n'okutunda culture kuba abayimbi bagenda obeera abantu bamala kati waliwo ayinza okuba ntagenda funa award naye nga tagenda kola ennyimba n'abantu okitegeera kati jja neyo omuyimbi oyo atayinza otambula okusinga ate oli yakoze ki afunye award oba nabutasinga naye kyekisinga obukulu nti culture
bwaba mugezi gyali ayisa okubaawo nakola ki nayingira South Africa endongo eneesala oba nayingira Nigeria oba nayingira kingaba mu kufe kye twatuuka edda ate okitegeera so kiri eriffe okumanya ki kyoyinza okukozesa awards zino gwe ng'omuyimbi oyinza okuba toli nominated but what have you done okoze ekyo okulaba nti Waikibenda weeyongerayo oba gundi okitegeera kyase ndi mbadde nsoose kiwulira gy'oli because siri mutesitesi ndi muyimbi ndi president w'abayimbi naye wekiba nga kituufu ekyo kyomukyo kiba kikyamu because awards bwe ziri wano ate ezimu ziri credible si nti zonna nkyamu mulimu abatali serious naye mulimu abadde bakola ekintu nga kituufu bangi okitegeera so singa ezo nazo zibadde baziwadde amaanyi kyandiyaze nti ddala ino industry bagifaako naye ndooza discussions ezo nga uma tujja zongerayo because kati bintu bimala kubaawo ne mumanya challenge endala weeri ne wano kiraga tufuuke tukole ki tubatunuzeemu katooki naye ngenda kuwulira abantu abandi badde bagendako Palaso has done well. Palaso needed to be appreciated nze manyi njogera mazima because bino ebintu bikyuka okitegeera enkya ngenda kukuba omuziki guno omwaka guno ogunkubi kuba omuziki mbeere nga nzakubira endongo obuzibu abantu baloboleza ku moment eyo nolowooza nti enkya simba sisobola kukuba ate abayimbi nga basirika baddavido baliwe basirika emyaka 2 naye kati si yasinga mu Africa wasinga kale so nze ndowooza Palaso yandibaddeko so bakoze ensobi Palaso okumisinga kolestikona nze ndowooza Palaso yandibaddeko kyokka kyekugambye n'abalala bangi bakozesaawo nesobola kulowooza nti naye Palaso nze nyimbidde nga Waikibenda so I think Palaso deserve to be there.